Atakulekera tomulekera Enyanja ekutoomira. Kati nga omutatulekeredde ba clients baffe abalungi ennyo naffe tusazeewo obutabalekerera. So twasazeewo okubanga ate services zaffe tuzirinnyisaamuuko olw'okusaba kwammwe n'obuyitirivu bwammwe eri nga ffe be muwagira aba Nyondo Glim. Wabula twasazeewo okubanga ate okusinga okutula mu kifo ekimu Nyondo Witini agenda kubanga ate asaabaza ebyamaguzi byammwe buli wiiki ajja kubanga atambulamu omulundi gumu oba emirundi ebiri. Abaana mwenna badde balaajananga Rozet nyinayo ebintu byange ewaka wabula nandyagadde obeerako omuntu abindeetera oba oliawo ng'olinayo nga ddagala ng'eryo oyagala kunaabako oba ki naye n'obula omuntu alikuleetera. So twasazeewo okubanga ate Witini buli wiiki asaabalamu emirundi ng'ebiri oba omulundi gumu abeere ng'ate asobola okubaleetera ebintu byammwe ebyo. Gwenna ng'olinayo ebintu by'oyagala abikuleetera okuva e Uganda yita ku namba y'essimu 0524680778 okuleka naawe ali waneeno ng'oyagala kukozesa nnyonyi ng'olina ebintu by'oyagala okuweereza e Uganda agenda kubanga ate abisaabaza bulungi nnyo ku bbeeyi entonotono bannange embeera etwanguyire. Kituufu. Obagamba ki? Bannaaye mbasaba munneesige munkwasa ebintu byammwe nja bituusa bulungi.